Ozigula bakabasajja ozala wabalasi Omuyimbi King Saha agezezaako kuyimba oluyimba lwa Dr. Jose Chameleone olwa Bomboclat munange esaidi eno ate nga kibadde kitambuya ddala bulungi nnyo mu katambi era nga ku sayidi y'emu ne Spice Dana munnange bayimbyemukko oluyimba lwabwe olupya olwa Valentine. Laba engeri munange gye beekozeemuko ebintu mu katambi esayidi eno. Bampita Jaminati, sinza ku Jaminati Ugi, ngenda kubeera nga ate nga nkutuusako esayidi eno. Akatambi ke ngenda okubeera nga ntandika nako ke kano engeri King Saha gye yagezezaako kuyimbamu oluyimba lwa Dr. Jose Chameleone olwa Bomboclat. Munnange King Saha ye yatugamba nti no tewali luyimba lwa muyimbi lwatasobola kugezaako kuyimba, naye munnange esayidi eno ate abinyumisizza okuzama era nga kibadde kitambuya ddala. Katusooke tulabe ate munnange engeri gye yabadde agezaako kuyimba oluyimba luno olwa Bomboclat. Bwe kiti katono nnyo ate nkomewo n'akatambi akalala. Ozigula bakabasajja ozala wabalasi ng'ate bekolera kashi onana 99999 the reason I just stop till Babylon day. As in day, you got them to pass me gun, pass me bullet, me a stand them day. Better come roll. Better come roll. Better come roll. Stop! Jah, Almighty Jah, tulie no musite betwe changa abamu beita basta abamu somanyi. Naye nga bwe kityo munnange ate bwe kitambudde katambi ako kati awo ate kankuggyeko ate nkutegeezeeko era akatambi ako kubiri. Jjukira nti nno nkyali n'omuyimbi era King Saha. Kakati ku sayidi yemu jjukira nti nno abayimbi bano King Saha ne Spice Dana bakoze kolabo ku luyimba luno Valentine era nga batuyimbiddemukko wali live wali jjukira nti nno ku kirabo ya King Saha ku King Sport. Munnange kibadde kitambuya ddala bulungi nnyo. Katusooke tulabe ate nga bwe kibadde wali omuyimbi King Saha ne Spice Dana. Mukwana mazima nkwagala kufagira nze nsala nange imubiroto omukwano gundi mubyo kimanyi esokana biroto palawe mubituuka kofere mukwano gwolya Valentine naye nga bwe kityo munnange ate bwe kitambudde ngenda kusaba vidiyo gimpere like wobeera nga tonaba n'okusubscribinga nakyo kibeera kitambuya ddala bulungi nnyo. Jjukira nti nobeera ofuna notifications ku vidiyo empya ze mbeera ntaddeyo ko wano ku Jaminati Ugi. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo.